ekiro kimu bayinza okufa abasibe nga 10 oba 2 okakasa nafunako ekyeka nga omuwoodi yaffe Makonkomo twali tusula ne mufaamu abantu 5 one night 5 onafuddo ababimanyi nga batugamba naye omuntu alwala obulwadde bwe buti aba bamusiyaga kati abasawo nga batandika okugamba abasibe balwala naye mu ndwala gye balwala obulwadde obufaanagana ab'enjawulo naye obulwadde obwo mu nfaanana bazimba wano akabuto obuto wano wansi kazimba wano akawansi kazimba ne keepika naye bw'abanga katugambe ng'afulumye omukka guba guwunya nnyo emmotoka ereeta akawunga era yezaayo yetwala emirambo emulago nga abagamba bannange nina abasibe okusooka abatamanyi upper prison eyo balikola nga lyekkomera lya East Africa okusooka kubanga Kenya Tanzania bonna babaleetanga era kyova olaba bagamba nti abantu abamu abalinayo mu kyalo naawe labongo oyinza okuba nga togendangako mu upper naye nga to obuvunaanyizibwa kuguno omulimu gw'okola buvunaanyizibwa bwo ogende ng'olambule nga ku basibe ne mu malwaliro eyo yitangayo olambule bw'obanga olaba gwenza okulaba awo Makindye mu kooti n'olaba bbaasi ng'ereese n'ogamba abasibe muganda nga abasibe bali mu kkomera bayitirivu nnyo ate njagala nkugamba abantu bafiira mu kkomera bayitirivu abazibu ekkomera liri upper prison baalizimba mu mwaka gwa 1952 kuba n'ebijjukizo weebiri wali ne baligulawo mu mwaka gwa 1958 ekkomera eryo apa Lwakasiisi omwami Lwakasiisi yali akyali minister by then yagendanga kuba mwami wava mu nnondooza kati yayinza okuba omujulizi mu bantu benkakasa kuba nasangayo ku kijjukizo kye Gordon wava muno bamusibako mu kkomera Luzira era woodi mwe bamusibira bagita Lower Cell okutwaliza wamu ekijjukizo kye weekiri gundi olujegere ko bamusibanga ne pipe kwe basibanga olujegere nga bamusibye n'erinnya lye weririra Gordon wava muno era kinasooka okwewunya mu kkomera weriri ekkomera balitanga Mpanga prison upper prison balitanga Mpanga prison kati Lwakasiisi ebiseera bwe yali akyali minister ndowooza bwe yagendanga okufuna ku birowoozo by'abasibe kuba ekkomera eryo balikola nga lyaba misango gya Naggomola balidde mu nsi olukwe robale manyi kye bayita robale bano ababbisa emmundu abantu ababbisa ebisi kati ekkomera liryakolanga n'okusibayo abasirikali nga tebabatutte embuya nga batwala upper prison naye ndowooza ebiseera gye byagenda bisembera emirembe bwe gyagenda gikyuka banakoteekayo sangayo bano ba idol nga babakutte oluusi baba tebabatutte ku Kampala rimandi nga babambusiza apa Lwakasiisi bwe yajjanga okufuna ku ndowooza z'abasibe ndowooza bambi kuyaayaana kuliimiisa tuyambe bakwatanga nnyo ku mmotoka ye nga tabyagala era wetufoleninga nga mwakayingira nga muyingidde bwe muti main gate eya apa bwe muba mufulumayo bwe nti ngagenda mu kisaawe kuba sewe mulimu ekisaawe ekinene era liigi gyeziri eyo liigi 10 diba likwajja naye kati Lwakasiisi mwami Lwakasiisi oyo ndowooza n'agamba abasibe basusse okukwatirira emmotoka yange n'alagira bakolewo akatimba era akatimba weekali bwe yajjanga yajjanga ku mmotoka ye waggulu n'ayimirira abasibe ne badda mu mabbali g'akatimba ne bakwata ku katimba omunnyonnyola ebizibu ebyo byava mu kamwa ka Lwakasiisi bwe yalinga atuwa kansolingi mu kkomera n'agamba ensi ekyuka nze bankwata ndowooza bamujja Kasijjagirwa oba nze nzijukira bwe yali atunyumiza mu kkomera eyo bamukwatira Kasijjagirwa ne bamuleeta ku military awe Makindye ne bamukuba emiggo egy'amaanyi era mu mboozi zesinza kwerabira ku Lwakasiisi oyo yagamba bwe bamutuusa ku military awo yagamba yasanga bali mu kusiimula omusaayi bwe baali bakatta ne bamuteekaawo ne bamugamba
wewe ndio ulikuwa minister nti umefanya makosa nti, lakini sijui makosa gani. Bamugamba wewe vumilia kaka natujja kugamba oli minister kati ne bagamba bagenda babasunsula mutebaleeta yekka baali abasibe bangi. Ne bagamba kati sawa ya kulya abagenda okulya akawunga n'abagenda okulya amatooke mweyawule mu party. Ye n'agamba of course nakulya amatooke minister ndya akawunga. Kati ne bamuteeka wali ye agenda okulya amatooke. Banne ne bakuba emigga emiyitirivu ne babajjawo ye n'asigala wagenda okulya akatooke ng'alinze ettooke. Mwami Lwakasisi yatugamba bankuba emiggo nentuuka nemba nga mpunze nga sikyategeera nga ndaba buli mubiri gwange paati y'omubiri gwange buli wentunuulira ndaba musaayi ge matooke. Era zaali ziwere saa 12 n'ekitundu ez'akawungeezi ne bamugjawo ne bamutwala mu lubiri. Omanyi olubiri olwo olwa Ssaabasajja lyali komera, yali barracks. Yali barracks. Ze zimu ku barracks ezaali enzibu era nga bakutwala mu lubiri okudda n'obutadda. Naye nga chance ennene yalinga ya butadda olubiri olwo. Mwami ne bamutwala ne bamunyonyola bye baali bamunyonyola era ne bamukuba emigga egy'amaanyi ne bamusindika ku kooti y'amagye ne bamutwala Luzira. So kati njagadde mpitireyo katono ti ekomera liri bannange terisunsula kubanga bwe nzira mu komera nasalangako n'omwami olwaleero musajja mukwano gwa era kale ku bantu benakasemberera sirabangayo munnamagye musanyufu oba musajja alina kissa oba musajja munyumya nga Captain Michael Mukula. Era sebo mukama wange bw'oba ondaba lw'olindaba lwonna yinza omusajja gwe wawe emitwalo 50. First time yange yokundaba mu komera yenze gwe wawe emitwalo 50 yakusalanga enviiri. Mwami oyo yampa emitwalo 50 nangamba ginyambeko. Yambuuza oyina abazadde yambuuza yango kinga olayika ng'omwana omutolo tuli makishoni be kuba bo we baba kwatira ebiseera bya Global Fund basente zowazuulirako ebintu ebyo. Captain Michael Mukula waliwo dokita baali bamuyita dokita ni bwe babasiba. Kati omwami ono nangamba nali ndabika nali nkyali yadda nali nkyali. Kati omwami oyo nangamba ng'olabika ng'omwana omuto wazza musango ki. Nemugamba nazza nakola deferment nayagala omuwala asoma ne mufunyisa olubuto nangamba bannange. Nagamba naye ekikulu mu byonna counseling gyinza okuwa kama Katonda bwali bakuyambye nodda wabweru tukole ssente. Omuntu akola ssente taddamu ebyo. Omwami ono atugamba nze kambalaga amaka gange nti omuntu akola ssente alina okubeera n'ebintu ebimulabo bye bamulabirako ne bagamba omwami oyo alina ssente. Ne tutuula we twatuula we namusaliranga enviiri n'agamba amaka gali bw'oyisa manyi bw'obeera ku Maction B ku B1 ey'abagagga olengera ebugolobye wa mwami olengera bugolobye flat C olengera awo wonna waliwo Royal Suites awo ziba olengera bulungi. Kati ndowooza amaka g'omwami oyo Captain Mike Mukula mu bugolobye awo ge maka gakyasinza okuba ag'ebbeeyi ga white era ne babitusi bashutingirawo oluyimba lwabwe bayimba ne Leema. Amaka ago omusajja oyo wakisa tajjaako muyimbi ssente era bwe boyagala okukolerawo video shoot kasoosa ba mu muti kasoosa bo bulungi n'omufuna bulungi akuwa swimming pool weziri compound ngazi buli kimu wekiri kyaza abagenyi Monday to Monday. Sajja oyo captain nangamba amaka gange geego nangamba kati gwe wava ne mugana ava kusala amalodi awo ku Mayanja nangamba mama oja ali ne mugamba mama wange yafa ndi ku police Kibuye nangamba ati taata ne mugani taata yafa nangamba bwe kusiba wali azze nakulaba ne mugamba ani tewali yali azze kundaba nanga kati bano mulimu gw'okusala enviiri mu komera wagufuna otya ne mugamba bagaba party ngabolaba kati bali abagenze okusaawa bano bangabo balaba n'abalonda compound abalaba bagenze kulima wali abali mu kapentule wali abali mu jokooni bakola emirimu egy'enjawulo mu komera. Naye nze omusango gwange nebaza mukama nti ffe tebatukozesa tetukola naye nze bannondayo ndoza bapima oba emyaka gyange enneeyisa yange kuba ffe twali ku musango gwa capital case deferment ebeera capital cases era abamanyi E1 Maction B eyo section y'abakomito
badifaira barepa bamadala bahairo balabo bwe batyo eyo broko yabeje emisango era tebavaayo mu katimba batambulira mwaka akatimba esection yabwe batambulira naye nze nebaza nnyo bwe banja mu upper prison waliwo omwami yali deputy OC Maction B bamuyita Vincent Tagala omusajja oyo yali mugwere Labongo mu nsi muno era tukole nnyo emikwano Labongo nze Katonda yampa chance Labongo mukomera nze nagenda simanyi Luswahili nena yigira Luswahili ndoze emyezi ngeji nganjiza Luswahili nafuna omusajja oyo deputy OC namusala ekirevu okusooka ne musala ekirevu komera eri wali akantu bakaita creeper kasala nviiri bakanjigiriza bangamba ojja kayiga bwe oyagala kubeera mukomera obusibe okutambulira ojja kayiga era nasalanga enviiri nakayiga nensala enviiri nagenda nga kulwaliro ngolo omukaga ne kusande bantu batwalanga mu Women Prison wali omukwano gwange bamuyita Sali yaliwo eyo Kayunga naye yali asala enviiri batwale ku Women Prison ne tusala abasibe abakazi enviiri nze nali kinyozi boma waffe Maction B nali kinyozi wa boma yonna naye mukubeera ennyo omugonvu mukomera n'okweyisa obulungi omwami oyo n'olunaku lwe namalako obusibe omwami oyo bamuwa ose jinja remand namalako obusibe bwange banamalako obusibe bwali bina kugwako olunaku lwa mukaaga naye mukulu w'omukaaga tebata basibe babata ku lwakutaano bakoma okuta Monday to Friday bakoma so nemalako obusibe wange ku lunaku lwokutaano naye lwe bamulangirira tibamuwadde ogwa osi ku jinja remand sajja nangamba ola Katonda bwalina omukisa mbadde ngenda kusigala wano mu kibuubalo nga nangondese kuba yalinga taata wange yalinga muganda wange yali byonna omwami ono agenda ku jinja remand ne twawukana bwe tutyo naye ng'omusajja yali mukwano gwange nnyo police wa prison yali deputy OC by then wali abantu abalungi abantu abo si babi njagala mbagambe bakuuma ddembe abo kale ramu ngabo bagamba nti mu musiri gwa Lumonde kizibu okubulamu ekiwutta mulimu ab'empisa embi naye ate naffe mu bantu ababulijjo abasibe era namwe mulimu ab'empisa embi komera eyo bwe weeyisa obulungi sibe bukutambulira bulungi yo badde okimanyi nti no ne mukomera wali ekomera ly'omukomera kuba liri komera nate nalyo lirina ekkomera lya mukomera baza okujja mukomera bafula mukomera ly'omukomera akantu ako bwe nakalaba waliwo olugero mu Luganda lwe bagamba nti senga vuddemu ngazzeemu ngowe mbaliga akwana owenvunza wali okiwuliddeko ekintu ekyo kizibu nnyo zaala omuntu nga wambaliga naye ebiseera byaffe biri ebyedda envunza zatulumanga mu byalo era abazaaliddwa e Kampala muli ba mukisa ndowooza e Kampala envunza tezaaliyo naye ffe abakulira mu byalo kubanga twanaabanga mu bigo byaffe biri ebyomukyalo wabeerangayo ekiyinja kwe tukuuta oba ekikongoliro n'ekyo ekikongoliro n'okuuta ekigere bulungi olumala okukikuuta ate n'olinnya mu ttaka twasomera mu bigere twayitanga sitampu naye ng'envunza eruma abantu mu kyalo awo envunza ekulemaza ebigere nolabika okutambula ng'oli kasaayirizi ebigere byakyama lwanvunza so kati embaliga ziva mu nvunza ebiseera ebisinga kate bw'ova mu nvunza n'ofuna ow'embaliga kiyitirira tuba tuvudde mu kulyako akatono nga tuddiridde kusiiba so kati ekkomera ly'omukomera lijja litya komera wali abamenyi b'amateeka otya Labongo mukomera eri komera eryo liyigiriza Labongo ate ekkomera likyamya nga bwe tubeera mu mbeera za bulijjo nga bwe tweyisa omuntu bw'ofuna gurupu okugeza wano nga tuvubuka tutera nnyo okufuna obubondo oba obukoosi bw'abavuka bannaffe bwe tuvubuka nabo akabondo ako bwe katakukyamya kayinza okufula success eri ensi komera eri wali abantu nze gye nalabira Labongo nalaba ebintu ebi mukomera kale kya bisatu naye ng'ensonga enkulu ennyo nalaba ku bintu bye mbadde nga mpulira obuwulizi okusookera ddala bambi ekyankolera amawulire kusooka nga nakayingira mukomera nali negomba okukola ku musajja gwe bata Lwakasiisi kuba nawuliranga nga neeyo mu byalo bagera engero nti kabi kabule
Lwakasisi ntebe akatale k'emmese kali Busoga. Kati nga ngamba Lwakasisi yani nga batugamba Lwakasisi musajja mubi nnyo ndowooza ali mu bibambi buseera bwe yabeera minisita ndowooza. Kuba batugamba nga Lwakasisi yali musajja mubi nnyo nga bw'owulira boogera ku Piraato. Kuba Piraato amawulire agasinga ndowooza mu bitabo tegamwogerako bulungi mu bitabo ebitukuvu oba. Potio Piraato. Yali akomererwa ku mulembe gwa Potio Piraato n'afa n'azuukira. Kuba emboko ze baakuba omwana wa Mukama teoyinza kwogera ku Piraato bulungi. Kaakati munnange nga nsooka ndaba ku Lwakasisi nga ngamba omusajja ono bulijjo ate nga bw'oyogera naye musajja mukkakkamu, musajja ayogera bigambo bizimba, azimba omutima gw'omuntu, kugamba akuwa obuvumu mu nsi. Naye ng'emboozi ezamwogerwangako wabweru eno nga ndala zitiisa era ndatula omusajja nengana naye ono sinemutuukako ne mugamba muzeeyi gyebale nti kanize naye ntayogera na Luganda musajja Munyankole yali wa UPC mugamba muzeeyi gyebale ko nti kale sibunaye gyebale gwani nemugamba nze Azizi Kabuuka nangamba kiki ngozi okumbuuzaako mu mbuuzi ne mugamba muzeeyi nze nkuze nkuwulira mutuufu mu bufunze mu bayivu ndowooza twandigambye gwe wandibadde na lolomodo wange kuba nze mbadde nga nkwegomba okukulabako nkuwulira bakwogerako sikulabangako naye munnaye mu buzibu buno mutusisinkanye Mukama kamwebaze okubanga nkoze eki ankulabyeko ne mugamba nsaba onkwateko ne mu ngalo nankwata mu ngalo kumulabako okubanga nalinga mweko nali sobola mugamba nti nakuwulirangako amawulire amabi naye ne ŋŋamba ebintu bwe biti bwe bibeera ne mulaba kino kiggwa tudda ku kintu ekyanneewuunyisa ennyo. Olunaku lwe nayingira mu kkomera twayingira essaawa zaali 5 ez'ekiro kuba twava awe Makindye mu kooti twavaawo essaawa zaali emu kitundu baasi etutwala abaali kati tutandika embeera ku olwo lwe twatuuka mu kkomera lwe twava wano e Makindye twatuuka saa 5 kuba twava wano emu kitundu e Makindye. Akasomero ka Nnabagereka primary we kaali omanyiwo walinga ekooti gye bayitanga Mwangatu kooti awe twalwa ndowooza abasibe baali bangi kuba baasi twasangawo baasi neyaffe neba yakubiri ne tulwawo kuba twavaawo ssaawa zaali 3 ez'ekiro ne tugenda okutuuka eruzira jamu twasanga jamu mungi mu kkubo tutuuka eruzira ssaawa 5 kati ne batugamba olwedde mwalimu abakadde abadde bazze okutambula kooti bo bamanyi woodi zaabwe gye basula ne bagaba mu woodi zaabwe kati ffe ne batugaba waliwo awo gye bayita banaye bagiyita batya abapya we mutuukira ngyerabidde we babayiwaawo ey'abapya we mutuukira awo kati ku makya ne babatwala mu control room ne baba kansolinga bwe mulina okutambuzaamu obusibe biki bye mulina okwewala mu kkomera mulina kweyisa mutya ne bannammwe tudda ku muze kati kansolinga eyo afande agenda atunyonyola nga gabanaye nti mwabapya kkomera muno mwe muzze pozi abaali bakozeeko ku busibe ne babata ne muddamu ne mukola emisango mumukimanyi naye mwabakajja mu kkomera waliwo emize egiteetaagibwa egiriwo naye nga prison tegyetaaga sooka kkomera tetunyweramu ndyaga tunyweramu taaba sigala kkomera tebalwaniramu tolangira munno musango nagaa naye mulimu neomuze omulala omuze gw'ebisiyaga omuze gw'ebisiyaga gwe guliwo ogwo n'agamba abasibe bali muno basibe bannammwe nga mmwe kakasa nammwe muzze oyinza okuba nga ozze tokikola era nga tokikolangako naye olw'embeera egenda okutuukako oyinza okuba nga gwe omu kwabo bagenda okukikola oba bakikukole babalimbalimba n'obuntuntu kuba abali b'ebisiyaga nsaba nkunnyonnyole nammwe abatulaba munaye ne mukkomera kizibu nnyo osanga omuli w'ebisiyaga nga mwavu so ne mukkomera eyo abasajja omanye era ng'abantu era nga owulira nti omugagga gundi yazza omusango ne bamutwala mu kkomera azza omusango gwe ng'abadde abirya
wagenda mu komera kiyitira abasajja gye bali mu komera ali mu myaka 8 10 talyangako kawunga ka prison ali ku special diet ali ku special diet alya bulungi kuba biseera ebyo waliwulako omusajja gwe bayitanga Patrick Kasulu yali wa property monster musajja ndowooza yasookera ddala mu bya property monsters yasooka okutunda amataka wano bwe mba seerabidde kijja kulwawo nnyo mu mpira gwa Uganda sente buli goli $5,000 oyo yali gundi yali ono yali ayagala ogula gundi Michael Ezra yes Patrick Kasulu musajja mugwere 25 ngekubaako olwo yakubaako olwo nzijukira eyo naye history njirina kakati omwami Patrick Kasulu oyo musajja oyo twamusanga teye Maction Bay nga twali naye mu upper prison ne bamutusooka ne bamusooka okumugjayo mu upper Rene Isaaje yeyisangamu ne bamutwala Maction Bay yeyisanga bulungi oyo musajja yatuguliranga buli lwa mukaaga ya isasulanga mu jokoni gye bafumbira gye bagolera akawunga nasasula amazzi ge badde bagenda ogwezamu akawunga agasooka n'agasasula boma yonna basooke abasibe bakuute ward Ensekere ne bakuuta ward wegamala okujja ng'agasasula nga mugasomba nga mukuuta ward zammwe nnyo naye Ensekere ekoma mu myezi egi okugiwulira ku lususulo gwatasibwangako naye ebiddako omubiri gwazoleya anti mwebaka ku seminti ono w'enkokoto kati seminti oyo aba yeeyasayasa Sekere zibeera omumumi watwa bwewebaka bwoti bwewulira ebbugumu ng'ejja uyinza muganda wange Ensekere nze omulundi gwange gwasookera ddala nagenda okuzuuka kusanga 8 nga Ensekere zineepanze wano layini ebiseera ebyo ndoza we nakomera nene gundi yakanvaako wano enkovu zimbadde n'enkovu bulaka seminti ate seminti yandeetako nnako wano ewano maze ndowooza ebbanga lya myaka nga 10 nga nzirina zino nnaku nga naddugala wano nga bwolaba oba swigida bwebeera bulaka wano kuba webaka bwe muti bwe weekyusa ate mwina kwekyusiza kumu era ne mwebaka bwe muti tomalaga ekyusa komera eryo apa prison balikola ngawe balikoze lockup yalo yali yabasibe 12 naye we batusibira twagenda mu basibe 37 mwaga byapiipa n'okufa kw'omuntu ne kuyitirira labongo nasooka nenda bamukomera ekirwadde ky'okufa omuntu ng'afa nga alwadde vivi n'atamala ku nsi ssaawa ziwera 6 buli dakiika eyita nga lizimba nene otuuka ne lyabika ng'ofudde naye nga temuli yadde amazzi oba ddogo lya mukomera simanyi twakyebuuza naffe ne kitulema okutegeera era bongo nafuna entiisa y'amaanyi olwo lunaku enkeera nga nasuzeewo olunaku olusooka waliwo omusibe manyi mukomera nze njogera kye nalabako mu bbanga lye namala mukomera nze ebbanga lye namala mukomera kuba woodi gye twali tusulamu abamanyi apa woodi bagiyita makonko nze nali mbaddeko mu woodi omwo imaamu waffe yali atusaazisa yennyini ku ssaawa emu twali tuli mu kusaala bambi n'afa tetwategeera nanfa gye yafaamu twalaba agweri swala nesooka egenda mu maaso netugimaliriza netulyoka tugolola swaba swala bomu ne bwevuga nesooka ettako layini nga 6 nga muli mu swala tovaawo omusigala mugenda mu maaso afadali okufiira mu swala mateeka g'obusiraamu bwegagamba tova mu swala saati yayima nti wansaza ne muswala sikusonyiwa era tayinza musonyiwa oyo laba yamusaaja ayina eri Katonda eyo empeera yasonyiibwa kuba okola tauba wenenya yakola tauba omukyalo oyo nga yakola sahi era yakola ekintu ekyo naye ogwo musango gw'oyo omukyala toyinza kusaza musango goli yayina amaddusa muganda wange naawe mukristiyani bw'obanga ssaawa yakwewaayo eri Mukama kumunyonyola nsonga ze ne bwe kibanga kizze kitya ekitiisa kuba kutiitiirako naye tolina kugenda tolina kudduka olina okunyonyola omutonzi anti eyinza okujja nekuyitako biveeko nze nziruka bwe nsaba mu bulamu bwange era bongo nti omusota
teyakimuwonya kali nange kimpoja kiwugule nenga kwetwale 10 kozi bagamba omuganda agamba sebadukanya musibe nga nawe embiro zesiga oba lubaala embeera nga n'emisinde kwotakaati labongo tuddayo olububawa mu mbala zange kakati anti kati eddiini bwetugamba oyagala kuwakanya ddiini yakutuka oyagala kuwakanya ddiini eddiini y'obusiramu sigiwakanya neyo bweri tosaza mu ddiini tosaza muswala tosaza musaala anti olwo katonda akola ebyamagero ejja nkambwe nekutukako nerabanga toginyega ate mune katonda yakola ekisolo ekyo abantu kye basinga okutya naye ekisolo ekyo kiyinza okujja mu maaso go naye bwe kiraba tewenyeenya obanga kiraba ogenda mu maaso gyekiri kitandika kudda revanse tujja genda mu maaso nja kunyonyola kakati nze wodi mwe twali tusula wodi Makonko mwe batugaba mwe nali ngansula kwa era mwe nakolera obusibe bwange mpaka kuvaayo nga tugenze mu gundi mu Makshoni Bay wodi Makonko eyo yali eri supposed kusuza abasibe lock-up wali egamba twalinga supposed kusulamu abasibe 120 twasulanga abasibe 203 ya pipa kati n'akanyiga ako okuziira okwo mulimu abantu abalwadde ba asthma mulimu abantu abalina endwadde zaabwe nga baziira munnaafa muzuuka ku makya nga munnammwe yafudde oyinza okuzuuka ekiro nga munno afudde ate ekyewuunyisa mukomera munno badde nkyakuddizayo imaamu ayafa nga tusaala kuba saawa emu obudde buba bukyatunula naye kasaba ggala enzigi z'ekkomera abasirikale mbabaawo era nga mbalaba mu kisaawe batambula kuba omanyi kati abo babeesigi feno wodi yaffe gye twali tusula bagita Kampala erimu ezo wodi Makonko mwe muli West Wing ey'abagagga eyo babesi gye balinga batambula kuba bo tebatambula bwe baba ku ssaawa ya twandisenga lookaapu twandisenga ba buleeke bebatako ne mugendako mu buleeke lanchi buleeke kati ate ffe buleeke yaffe bwebaawo bo bali baba eri mu gundi yaabwe mu keegi yaabwe kati ate yaabwe bwetuuka ffe tubeera naffe ebiseera bwe twaliyo ne muganda we era Julius Kifeefe bayi Musasizi Kifeefe bambi yafa naye era president yali amuwadde president pardon baba omusango yali agusinze naye ne bamuta naate nafa nga bakamuta kati kye nasooka okulaba Labongo omuntu munno okufa ne mumugolola kati ekyo ekintu omutima agulina looza ekalipiro kyali waffe ogwo omutima yagulina mumugolola ne muddamu ne mumuteeka mu layini we musula era nga wabadde asula ne musula n'omulambo mpaka ku makya bwe kiri mukama wange kasabera nga bamaze obbabala lookaapu nga yawedde foleni nga yawedde ate mumutwalewa ate mutwaleyo munnamwe mu kinaabiro addamu mu kinaabiro odde munaabirayo kuba abasibe banaba mpaka oluusi budde kukya buli wawulira ebbugumu ng'agenda anaaba omusibe bwafa mbadde mwepanka era muddamu butereevu nze ayogera naawe omusajja yafa oyo imaamu nze bwe baali bangabe wennyini we yali asula era nga tweriranyaganye bwe tuti sirimba bwe naaba nimbe bannayuganda abaali babaddeko mu mbeera eyo bajja kuvaayo boogera amazima nti omwana oyo alimbye oba omusajja oyo alimbye kuba kati ndi musajja taata w'abaana sinza kulimba ggwanga njogera kyemmanyi musula n'omulambo mpaka nkya lwe bajja okubabala babala bayizawo kanyambe ne bannayuganda abatamanyi omuntu wayinza okuba nga ali luzira apa naye nga ogamba gendayo mulaba ntya biki endagiriro yeeno bw'oba ogenze luzira ng'omuntu wali mu upper prison ku lunaku lw'emmande okuva ku ssaawa 3 ez'okumakya mpaka ssaawa 9 ku mande n'olwokusatu bwe rutyo kuva ku ssaawa 3 mpaka ssaawa 9 ne ku lwokutaano bwe rutyo ogenda olambule bane mugende mulambule ku bantu bamwe bali babeetaaga mu kkomero balambulako weetagisa ki okumulambula bw'oba ogenda okulaba omusibe bye bino wamanga omusibe bye yeetaagira ddala okusookera ddala gwenga gwe kubyetaaga byo nga gwe nga gwani agenda okulaba omusibe sookera ddala olina okugenda empale ennyimpi gy'oyambadde togigenderamu kulaba musibe tebagikkiriza tolina kwambala zino ze muyita amules tolina kujambala kati nga omukulu oli bwayambadde director waffe tosobola kutebakukkiriza
olina okwambala essaati olaba kati nga bw'oli awo waggulu oteekako just empale empanvu ezo engatte eza open togenda nazo just ekyo kiwuudu batuuka wali eri bakikebera kuba bakusaakinga ne bwoba obadde otutte ki bakukebera kati ennyambala olina okwambala ng'omuntu nga nze bwe nnyambadde bwenti era kati nze nga bwe nnyambadde banzikiriza okugenda okulaba omusibe olina okubeera n'endagamuntu oba olina okubeera ne passport oba olina okubeera ne driving permit togezaako kukukusa mbadde njagala nkukusiza ekyali wange akantu kano bajja kukukwata kakati naawe omukyala bw'oba ogenda okulaba munno mu kkomera tolina kwambala kagoye kakwata mubiri togenda kwesitaza basibe tolina kwambala mini kati bambi ndoza mulwo okumanya ekintu ekyo era abakyala we bali wali ku main gate batunda buleeso oba obadde ogenza oyambadde ka mini buleeso oba mutunda mutwalo nga bakakuguza ng'okeezinga yakwesitaza abasibe so kati yeyo embeera era naawe omukyala ojja kukola ekintu kino kyeŋŋambye omukulu ono passport ndagamuntu kakati zine saa kitegedde kiri atoddawo naye omukuba muti enduulu tebajja kubajjako musibe babala omulundi gumu oba ebiri olunaku mpozi nga lookapu egudde manyi waliwo lookapu lwegwa manyi mukomera balina okubalansinga lookapu tebaagala musibe abulamu tebaagala yeeyongerako kuba lookapu mukomera yonna baba bamanyi nti tulina abasibe bwe bati bebatadde kuba bebabateere no mu kooti era bakubirawo essimu bwe twatutte mu kooti twatutte abasibe 180 oba 200 bataddeko gundi negundi imaamu mwasula naye twasula naye twayita omusirikale najja tumugamba wodi leader namugamba bakatikiro namugamba mwezi wetu amekufa afande najja nayimirira awo ku mulyango na tumugira maiti najiraba nagamba muvumirie mpaka kesho nengamba wadde nogamba nti mujjeemu tekkirizibwa lookapu yawedde so netulinda mpaka ku makya nawe mukaaba ate mukaabira ki temwakunguba kungubagira ki munnaffe afudde kiwedde abagolozi babaamu omwennyini mugolola n'amazzi agookya agaki banga otamwokya n'amazzi agakanyala omuntu yenna ekimukozesa ebyo bwe musanga nga yafudde dda naye ono afudde nga mulaba omuteeka butezi mu direction mumutereeza amaaso ne mugazza waliwo agalema nga muligazza naye nga gagaanyi mugazza nga gagaanyi ne final era bw'amala n'awola gamala ne gagonda ne gakka gatereera ne geebikka ne mugazza tegaddamu so ne bagolola munnaffe netwebaka mpaka ku makya ekimanyi okugolola aziri mbimanyi sintyaba nali ntya abafu nebbanga lye namala mu kkomera ne bannanga abaamala bbanga nga bafa mirambo gye nasula nagyo mu woodi sikyatya mufula bongo sera ne bwomumpa omuvuga ku piki muvuga nze luli natyanga n'ebijja nze natyanga n'ebijja sitya mufu omufu wange afudde muntere ku piki muvuge muvuga paka wajoyagala simuvugangako neera ne bamumpa muvuga mukeesi oba mukeesi oba ng'atuddeko butuuzi nedda kati waliwo ke bayita akannyo ndowooza mwe mu luzungu kati mwe abayivu ndowooza kye muyita stretcher kubanze mu kkomera inasookera n'okukalabaako naye nze nali kukula mmanyi kali akaffe eri egundi esingo babaga emmuli oba obuti ne bamuteekamu ne bateeka ku kagaali ne bamusiba wakagaali ne bateekawo amagi awo nekagira kagaali ne kalinya amagi nebamutwala okumuziika nebamutwala oba mutwala myanzi oba mutwala makata ne batwala ne baziika oba gambwa oba musaba ne batwala kasaana kuziika so kati enkeera bajja batubala kuba bakeera okubala saa 12 kitundu emu baba bamaze okubala lookapu kati nga bagamba mutowe mayiti nga basitula mayiti balita stretcher bagisitula ogitwala mu mochari waloka mochari gye buli eyo munda gye babajja nti basooka ne babalinda balabe bafudde bameka ekiro kimu bayinza okufa abasibe nga 10 oba 2 okakasa kiyinza okujjira mu woodi labongo nafunako ekyekango mu woodi yaffe makonkomo twali tusula ne mufaamu abantu 5 one night 5 kati emmotoka ereeta akawunga
era yezaayo emirambo yetwala emirambo emulago simba wakati mbadde nsaba tuddewo wano mumuze awo tusoke tupozingewo yesewo mukama wange Azizi okonje ku muze gw'ekisiyaga yesewo side effects ziri kale buzibu ki oba byakulabirako kibe mukozesa okulaba abantu abali ebisiyaga mukomera n'obuzibu bafuna mukomera abamaze okubibalya oba okubirya mu buvubuka abo ng'ovubuka wabeerako buloka onayagala ono genda omuŋambi si bune mukomera gye bali omusiyazi neri Azizi kati olaba nga baasi yakatuuka bweti ereeta abapya ku katimba babeerawo wali babuloka okakasa basinzira sabona nga ayogere n'emboozi sijja kutya mu kamera omusajja yansaba nagamba muganda wange onnumya obusibe tinemugamba nkulumya nti obusibe omusibe onkyamujjuga talina siwa bitundu byawala oba muntu oba yafa simanyi naye nga baali yali ava wano bayitawo mukulu gundi wakiikirira wano ekira naye Namboole wano Namboole saidi y'Enamboole bakugendayo bayitawo batya kuba erinnya litwali twamukazaako n'omukazaako waliwo akaalaawo mukire saidi y'omukireko oba waliwo akaalaawo gwe erinnya litwali twamukaza nako naŋŋamba kuba nali nakava wabweru kuba nali nsalanviiri nga nkyali muto nyirira siinako yadde akalevu ate omusibe yettanira nnyo omusibe atalina byoya kati nga bino ffe tulina ebirevu manya biki bino byoya byakulubuto bye tabyagala ayagala nnyo omuntu nga fresh era bali babuloka babeerawo kiki ekipya tioba omunyetera nkuweegi emeka ebiri emitwalo ebiri egy'omukomera bwa obukadde obwo omuyatuukirya gawo onumye atokweseza nemugamba muganda wange nkulumya nti obusibe aŋŋamba maali eyo etya mugamba muganda emaali gyogamba maali ki muganda wange ffe kitukozeseza obusibe nze wano akamala emyaka 9 kitutambuliza obusibe wano kasa tukutula ddiiru buli kimu ojja kifuniranga mu budde ne mubuuza ekyaki naŋŋamba sijja kwekwekirira nze ndisiyaga njakusiya so ojja kufunira akafaliso kayinki 2 capati ejja kugiranga mu budde omanyi mukomera wali abaana abamu ab'emitima egitendewalirwa amangu labongo waliwo ebiseera byakawunga lwe kabula abasibe ne bamala ennaku ezi nga tebalidde ng'akawunga kabuze bakugamba ibuga mu faamu teri kawunga teri kasooli isimba teri kawunga kati twalinanga kitali awo naye yali farm prison nga y'amaanyi olwaleero tebayogera ekkomera eryakabi kati ate nga bagamba nayo teri okitegedde aga teri kawunga ne mumala ennaku nga 3 anti bakajja eyo mu mafaamu ga prison eyo balina store wali mu industry area awo 7 street weggwerako awo store yaabwe nga bagamba mu industry teri kawunga ne mulindeko ate tujja genda mu buku ezenzango gyeko byonna n'okusiba enjala nakyo kizibu kati ekintu ekyo abaana abamu batendewalirwa kuba abo abasiyazi baba bagagga ayinza okuba nga alina basimaze wali kironga 10 kwe bamufumbira balina ne bakkiriina balina ebidomola byabwe babiyita bidomola bakkiriina mwe bafumbira kati gwe obanga oli mukazi we obeera n'ekidomola kyo nga bakitongoza sikitegeera bwobanga oli musajja naye ngaoli mukazi we ngaakusiyaga muganda wange mukyansi omanyi waliwo nadde nkyakunnyonnyola nti omukisa mu kisiraani kama katonda yandaga ebintu bingi mukomera yagamba onnumya obusibe ne mugamba nyingidde ntya mu bulamu bwe okulumya obusibe kubanga oli musibe enganzi kakati ate nkulumya nti obusibe naŋŋamba oyina ebintu ebinnumya bannange Azizi ne mugamba ntya naŋŋamba nja kunnyonnyola kati nali ngenda kusala kana akafande akavuka ke bayitanga atwina akakatta mu kadokita gule kiyingi akagambibwa oba ayaga kale alwadde si yagambibwa ye yali tebamusalira anti yafa omuvubuka yafiirayo mukomera kyagambibwa kale musango baba bakyagu bwe bagwana nga tebanakusalira bagamba oba ogambibwa naye kale ffe abanyumyanga naye yatugamba nga amazima kuba n'amasasi nze nga manyi ge yatugamba ge yakozesa nedda nga manyi ate yafa
kati basi okubeera nga bakyabirondoola babirondoola wendi tugende tubireke tetugenda mu musango olwedde naye gwe baali bavunaana yennyini ayagula oli naye yafa bonna baafa kati bonna bagenzi kama bawe ekiwumulo ekirungi ebisagadde gendeyo kuba si yebadde topiki yaffe nali ngenda kusala oyo kale yemboozi lwaki ejjidde waawo gwe nali ngenda okusala era nga nkutta akatebe tulina akatebe kaffe ketutuulako ndowooza obunene bwako kaba kenkananga ejjinja just muno wasitamako omusale kaba kenkananga ejjinja eri wasitamamuka onomusala nga oyimiridde kati mala okusala atwine ngamba nti genda mu woodi eyo mu baketi nkugireyo ki kuba eri mukomera tetukozesa kashi kusala omuntu enviiri nakuwa ekitole kya sabuni ng'olina omusalamu emirundi egi esatu sala omuntu enviiri nakuwa kiro za sukaali nga 2 ng'olina omusala emyezi nga 2 kati ebintu ebiterekawo mwodiyo mwosula obeera ne baketi yo oba ng'olina ebintu byo teri ebikwatako abali abantu oba ng'olina abantu abakukyalira sukaali waabeerawo era kati ebintu ebyetagisa mu kkomera ng'ogenda okulaba munno olina omuntu ali okusookera ddala olina omuntu alya eddagala ly'amannyo n'omuswaki olina omuntu alya ku bintu ebitambuza obusibe fulasika kuba akawunga naye kaba kabuze eri amazzi ge babafumbye mu jokooni bagagaba kati waba olinamu kasukaaliko obusero obwo bunga bwa muwogo amakulooni sabbuuni okulyanga banno bakulaba tebakufuukira ekizibu era buli omu ayina eddembe lye mukomera buli omu ayina bw'olaba nga munno ali bubi sobola omuyamba mba munnaye kwasizaako wano mutima omulungi ogutali biri yakaka so kati bwe namala okusala atwine nga gayi ajja ambadde njagala onsaleko nange ku kyenyi oli yennyini yagaa nti obusibe obufudde ebbwa nangamba njagala onsaleko ku kyenyi n'ekirevu naye ngenda kuwa pakiti y'eŋŋano gaggawadde namugamba ngenda kusalira bwereere saagala mpe kintu kye kuba batukansolinze eri mugundi mu control batukansolinze omuntu anajja mu bulamu bwe atandika kwetezateza buntu bwebuti naye nga ngenda kusalira bwereere era ne musala ekyenyi namala omusala ekyenyi n'ekirevu nangamba nandikuwadde kale ekitole kya sabbuuni naye mugamba ng'osiimye saagala okimpe ate ontekereko obukwakulizo nangamba kale tewali buzibu kati omanyi munaye abantu abo balina biguruupu byabwe era basobola okutta mukomera kakati ebbanga ligenda lyekulungula agamba banne kyagaana ekyo oba kinnakyalo kyawa wulira banga byagenda liyita n'abantu be babikoze mbalaba kati ebisiyaga olwo ababimanyi nga batugamba naye omuntu alwala obulwadde bwe buti aba bamusiyaga kati abasawo nga batandika okugamba abasibe balwala naye mu ndwala gye balwala obulwadde obufaanagana ab'enjawulo naye obulwadde obwo mu nfaanana bazimba wano akabuto obuto wano wansi kazimba wano akawansi kazimba nekepika naye bw'abanga katugambe ng'afulumye omukka guba guwunya nnyo ng'omuntu ayavunda mu lubuto kati abasawo bagenda kuba era eri munda wali mukomera wali eddwaliro nga bagamba naye lwaki abasibe bonna abasinga bafa mu nfa y'emu obulwadde bwabwe nga bufaanagana kuba bafiira ddala mukomera bantu bazimba kabuto natuka ndowooza anasi eri neekutuka kuba anasi eyo ejja evunda jjukira bwe bakusiyaga spamuzi zino bannaayo mutusonyiwe mwamu abatulaba twogeremukko ku mazima wakati omulembe we gwatuuse omuntu olina omunnyonnyola ekituufu era nammwe abazadde abalaba omwana wo mufuule mukwano gwo wabengawo ebigambo ebyenkiso by'omugamba nga muli aba ate omutiiriridde katugambe ndowooza okuyamba oba eggwanga n'omugigi oguddako kuba generation eno kati ate generation eno eyaffe gye tuyita ey'abavubuka erimu obwononefu bungi ebintu ebyo nabiraba mukomera naye ne muno mubulamu obwa bulijjo bwe tubeeramu era abantu gye bali so kati ng'abasawo bagamba naye bano abasibe tukoze tutya okubayamba okubajjamu ekituufu kyetukola ki kyetulaba kino tutegeera ekituufu kiwe kiva bwe bakusiyaga labongo kati ekyawukanako mwene embeera eya bulijjo eyeeno
balina amalwaliro gaabwe naye mu kkomera teriyo maki teriyo malwaliro g'abagge musajja ajja kukusiyagga emisana ku makya n'akawungeezi akusiyage naye sipamu zezo we zituula okwawukana n'abakyala nti ku mukyala zigenda ne zidda ezimu ne ku gwe omusajja bw'azikkomereramu zituula kati kigezeemu nti mu wiiki omusajja yegasse ne musajja munno okumala ennaku 5 ez'omuddiriŋŋanwa kiki ekigenda okuddako omuntu oyo atandika okuvunda esipamuzi ziri zivunda bwe zitandika okuvunda zivunza n'ekifo ekyo mwe ziba kikoze eki mwe ziba zitudde eyo mboozi basawo we bagitunyonnyola kuba baatuyita mu kisaawe ne batugamba bannaye tuzudde obulwadde obutta abasibe buli bwe buti ne bwe buti ne bwe buti tufunyeyo abasibe nga bana abatubulidde amazima amatuufu nga bagamba leka njogere ekituufu musawo nzijanjabwe era abo abana abannyonnyodde ekituufu tuba tutemulago bajjanjabiddwa bakoze eki bawonye okategedde so abantu abantu basiyaga bannaabwe bannange abantu babasiyagira ddala bazimba akabuto azimba akabuto n'omukko gubafuluma omukka kati abasawo kyekyabaviirako bagambe ne lwaki eno yonna talina buzibu naye obuzibu buli muno gamba olubuto lunzita omukka ogumuvaamu nga woodi yonna ekyankalana kugamba nga omukka ogwo gwanjawulo ne ku mukka guzoowulira bwaba bataano woodi yonna ebegenda gwa ddalu kati abasawo kwe baava ne bagamba naye abasibe bano tubafuule nnyo bakwano baffe batubuulire ekituufu kiki kwaba abana era abaawona mu budde obwo beyaba bayogera ekituufu eri abasawo era abalwadde abo ne bakola ki kati abasawo ne bagamba okutaasa abaddako ne bayita mu osi ne batuuza olukuŋŋaana baguyita mukutano ne bakola omukutano mu kisaawe naye nga tebavaayo kulumiriza ono kuba naabo abaana abo abasirikire otabogera mu public ne bagamba neffe twafunye abasibe baffe era mwebali muno tetugenda boogera naye twagala mutandike okubeera mu mbeera efaanana bweti ne bweti ne bweti ate nammwe abakola eyo embeera future y'abannammwe gye muba mutta naye gwe lwaki okola ekintu ekifaanaganako bwekityo ku munno era nze gwe mulundi gwange gwasooka kuba nze nalabako nekyali wange nava mu kisaawe okusamba omupiira nyingira kati olwo batujje ku waliwo gye bayita eggaali baali batujje ku ggaali olwo kati tufuuse bakawaida batujje ku ggaali batanze tugaba mu busenge nze bwe nayingira mu kisenge jije ekyangu ekyange ne sabuni ngende enkole ki naabe nasanga mukwano gwange waawo na luzira main gate y'ekkomera yeeno yali akolawo mu katale luzira ng'ayoza mmotoka bano ne basisitaye bajjanga ne bamulaba kyenkana buli lunaku kubanga baali bamanyiganye n'abo abasirikale baawo nga bulina ku kyenkana bajja ne bamulaba nga tulabawo na mbeera emuwaliriza kukuyita mu mbeera efaanana bwetyo ninamusanga gwe bali mu kikola kyali wange nemulabako nga bamuliko ate nga namuliko mu manyi nga na dokita mukomera kuba abasirikale abalwadde abasibe abo abamu batera nnyo okugaba mu pate gye wali okola nebanegaya ne bampa kiro ya sukaali 2 toyogera bampa kiro ya sukaali 2 ne bangula eflasika ya giant ebikopo ebina wali enguzi mukomera anti munaira kiri bwe kiti omanye enguzi eno si nnungi naye waliwo owalizibwa okulya enguzi etaasa towaayo muli wa kisiyaga mu kkomera oba ogenda kufa kubanga lwaki batugabira akawunga kaffe gye bayita buloka y'akawunga bagigaba ku ssaawa 2 ezo12 ku kitundu emu olumala obba balalooka apo nga n'abafanyakazi baleeta akawunga kati buloka eyo gye bakuwadde ku makya ku ssaawa emu yemmere gyogenda ye breakfast ye lunch era ye supper kati oddira akawunga ako ne tukazinga mu kibakuli kya gavumenti kiri n'okanyiga ne kagonda bulungi nnyo n'okwata akaveera ku buveera nga buna n'okazinga n'okateeka mu blanketi gy'osulamu n'okazinga n'oteekaawo n'okalya ku ssaawa nga 9 kuba wano ku makya oba onyoddewo ekikopo kye ekyobuugi Azizi paati yaffe ey'okubirika tutandikira awo kubanga emboozi eno naali mayegenda kuba nnyimpi naye ate gyekomye amboozi mpanvu okugenda mu maaso nza tugiyita mu supira tugenda gyonoona ndooza oluvannyuma lwa nnaku 2 nga tusombesa abantu nga tunnyonnyola abantu kyekiri mu kkomera ndowooza kyandibadde kyetagisa nga buli bannayuganda buli lunaku ne tubawayo eddakiika zaabwe nga 3 ku ssaawa kuba kino kiyamba ffenna kuba oli muzadde
nange ndi muzadde nange banzala nkwade bazadde bange tebaliiwo nebye nayitamu tebabimanyi kati njagala ntaase generation eneddako kuba tuzadde kulatuna n'ensi yange mweraba